Obusungu mu bannakibiina kya National Unity Platform basajja bakambwemukko olw'ensonga ezigenda mu maaso. Bagamba twalonda ababaka baffe okugenda mu Paalamenti okutukiikirira nga tulowooza nti bwe bagenda okusitula eddoboozi ly'omuntu wa wansi lituuke wali omuntu wa wansi watasobola kutuuka. Balowooza nti tufunye ababaka abawera 57 mu Paalamenti ne bamanya nti ennamba eyo si ntono era tukyebaliza Mukama Katonda kubanga ekibiina ekyali eky'emyezi obwezi kyali kibiina kito nnyo bwe twagendera mu kalulu. Ne bw'olaba nga Mukama yakiwa omukisa n'ekiweza ababaka abo, buli munnayuganda yeesunako n'agamba watubbye akalulu ku bwa pulezidenti. Ababaka ba Paalamenti baffe abasinga obungi bababbye obululu mu bitundu ebyewala kubeera abasinga okuyisibwamu be bawano mu Buganda. Bababbye akalulu ne batuwayo ennamba y'abantu 6 naye waakiri gubeera omukisa gye tuli nti tuwezezaayo abo abantu. Banaayamba okusitula eddoboozi lyaffe mu Paalamenti kubanga twandigambye nti tuliyo 2 oba 3 tetulina bwogerero. Naye kasita balangira nti tuwezaayo ababaka 6 buli munnayuganda kyamuwa essanyu. Ne bagamba pulezidenti waffe bamubbye akalulu, ababaka baffe aba Paalamenti abasinga obungi mu bitundu ebyewala w'eggwanga Uganda bababbye akalulu, naye at least bakkirize 6 ne babayisaamu. Bwetyo NUP nebeera nga ye opposition side yasinga okubeera n'ababaka abangi mu Paalamenti. Kyova olaba nti yalina okulonda leader of opposition akiikirire banne mu Paalamenti. Bannayuganda baasuubira nti leader of opposition waffe tufunye ababaka 6 kinaaba kituyambyeko okuwuliriza ku birowoozo byaffe n'okulwanirira eddembe ly'omuntu wa wansi etirinnyirirwa. Bwe batuuka mu Paalamenti tetumanyi muzimu kiguli mu Paalamenti kubanga n'ebyabatwala si bye bakola olwaleero. Ogenda okulaba nti ate bavunnamira bali be twagenda okulowooza nti be tulina okulwanyisa. Twalowooza nti bagenda kulwanirira akalulu ka pulezidenti waffe akamubbibwako tulabe nga kamuddizibwa. Bwe batuuka mu Paalamenti buli muntu yeebuuza nti baabaliisa ki nga basirise. Balonda leader of opposition gwe twalowooza nti ajja kuba musajja w'amaanyi, ajja kuteekawo embeera mu buli kintu okulaba ng'eddembe lya munnayuganda linunulwa. Ajja kuteekawo embeera okulaba nga tulwanirira akalulu ka His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kubanga bisoboka. Bammemba ba Paalamenti abali ku ludda oluvuganya bw'abanga yabakulira asobola okubagamba tetuddamu kutula mu Paalamenti okutuusa nga ebizibu bya bannayuganda biteredde. Tetuddamu kutula mu Paalamenti okutuusa nga pulezidenti waffe alangiriddwa ng'omuwanguzi wa 2021. Tulumbe byabakama atubuulire bye yalangirira yabijjawa. Munnange bwe batuuka mu Paalamenti batandika kunywa obukyayi ate n'abasajja be tuvuganya. Kino kye kitanudde bannakibiina kya NUP ne bavaayo nga bakambwemukko beebuuza nti mmwe temulabirako ku Paalamenti ez'ensi endala ezitusingako? Lwaki mulowooza nti mmwe muli abatono okusinga banna NRM abali mu Paalamenti? Kituufu be batono. Ne babagamba nti bwe mulabira ku gavumenti ez'enjawulo mu nsi endala Paalamenti ekozesebwa nnyo ku kusalawo kw'eggwanga. Lwaki bannammwe basobola okwediima ne bagamba kino tekigenda kuyita nga be batono ate ne kiwulirwa? Lwaki mmwe mwenyoma nti muli batono naye nga temukozesanga ku mukisa gwammwe ogw'obutono bwammwe ne muteekawo embeera okulaba nga mulwanirira munnayuganda? Beebuuza nti mu Paalamenti eyo oba kiki ekibasika? Bwe batuuka mu Paalamenti ki ekibasuusa ebirowoozo? Bo kati baliwo ku lwa musaala nti tulinze musaala gwaffe kasita tuli babaka ba Paalamenti, wabula ensonga eziruma eggwanga balaba nga tezibakwatako. Bannayuganda bali mu maziga beekaabira balowooza nti be balonda bayamba tebabayambye wabula ate be beetaaga obuyambi kubanga kati bannayuganda tulina okuyamba ababaka baffe ne tumanya nti tubajja mu buwambe bwe balimu. Paalamenti eyo erabika eriyo okuwamba ababaka baffe nga tebabaganya kubaako kibeeyogerera. Embeera gye twateekawo egamba nti munnabyabufuzi tateekeddwa kuba na bizinesi. Era nga buli oba ne bizinesi togezaako kwogera ku nsonga z'ebyobufuzi nga bagamba weegendereze tosobola gatta politics na bizinesi. Ne kisiriwaza abantu ne bakula bwe batyo nga bakimanyi nti munnabyabufuzi tateekeddwa kuba na bizinesi, nti ebyobufuzi ebeera bizinesi ye. Kati mukera mukwata abantu nga bwe mutegedde nti obyobufuzi bizinesi yaabwe ne mubasindika mu nsonga ez'obuvunaanyizibwa bagende bateesesa eggwanga. Kumbe eriyo mubasindisa bagenze kukola bizinesi kuba mwabalaga nti politics is their business. Bw'otunuulira ababaka be twasindika mu Paalamenti nga basinga balina bizinesi zaabwe nga bakola balinawo ku busente, era ojja kulaba nga be balina kye bagasa mu Paalamenti gye bali. Bano be mwamatiza ng'okuva batandika omuwulira ng'akuba masimu
nga talina business gyakola nti oba ine edduuka egindi nga naye nenyini bw'abayogera olaba nga okuva kwe mu ssomero yatandika yajoininga mu joining politics talina background ya business yonna talina kyali akozeeko mu nsi nga kya business kumubeezaawo ng'omuntu wabula kubanga amasimu ne bamusasula Vumagundi kuba amasimu ne bamusasula ndi lumbo oli bwatu najja ng'azimba kaliya ya politics mpaka essaawa eno gyali gye mwamusindika mu palamenti oba mukulembeze wa kugombolola n'aba nga talina kyamanyi mu nsi okuggyako politics nga business ye abo tubafunyemu obuzibu bungi nnyo tebali kyatugasinza nga bwe obeera ne bizinesi ngo ogifaako nnyo oyagala ebeerewo weetaaga bakasitoma bwatyo naye bwabeera ku bya politics bwe mumusindika mu palamenti n'alaba nga byagenda okuteesa biyinza okumuviirako obuzibu mu palamenti akasente kaafuna n'akafiirwa awo at least atunda eggwanga temubalabye bwe bazze bakola okitegeera n'olwekyo Abannayuganda mwegendereza abantu mugenda okulonda osindika mu palamenti olyasooka ababuulire akola mulimu ki bwe mugenda osindika mu palamenti alina bizinensi ki gy'akola alina ssente ezisobola omubeezaawo ng'avudde mu palamenti oba gye mumusindika palamenti gyatunulidde nga gy'agenda okujja ssente ebizinensi abasajja bazaaka bagendangayo nga balina ssente baabalema okugula nakatula abakyazoganya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yayiga palamenti nga alina ssente yabalema okugula ebbanga lyamabi yabazoganyanga buzoganya bano twasindikayo nga banaku babagula tebanabona kuyinga kuba nezakola kampeyini be baazibawa baalira mu advance nga tebanabona kuyita kugenda mu palamenti oba kitegeera bakulu kiki ekibatuuza mu palamenti ne muteesa nga bawa ensonga Mwami Museveni ne banne ze baagala ne ziyitamu ng'okukyusa ebisanja okujjako mu kubisanja ng'okukyusa emyaka ne byonna bye muzze mukola biyitamu nga muba mukubatudde obbiisa naye ekyo abaana bye baakwata kati emyaka 3 bali mu kkomera lwaki balemedde mu kkomera ng'abavunaanyizibwa kusiba abaana abo mutula nabo mu palamenti mu mubeera palamenti oba yasobodde okuyimirira olw'omuntu azze okuwaba nti bamuvumye ne bakuba n'akalulu tuzanye vidiyo tetugizannya nako ne mukakkiza ne mukeetawamu ne kabeerawo era ne mugamba bagizanye mwagala muli bye bagambye bitayisikamukamwa kuba muli baseegu mwamanyira ebyobuseegu ne babaterako omuwulirize kuba bonna obwedde ekibatta okuwuliza akatambi ako kuba bawodde omukazi agamba ebigambo byagenda esobola tebiyisika mukamwa kati obwedda buli omu alwana bakazanye awulire ebyobuseegu ng'amanyi nti zaake yagenda ebyobuseegu n'abivuma ono nga bimwagala okuwuliriza oba kitegeera ekikolwa kye mwakoze nga mulwanirira eddembe ly'obuntu eryatyoboolwa ku bannabyabufuzi tekikoma ku bannammwe bokka mulinawo mu palamenti n'abatali mu palamenti abo abaana be baasiba enkumi n'enkumi z'abaana abasibe abali mu makomera ebikumi n'ebikumi by'abantu abaabuzibwawo ebifaananyi bye mwalabye mu press conference jo eyatudde nga abantu abo bakutte ebifaananyi by'abaana baabwe bakutte ebifaananyi by'ababba baabwe bakutte ebifaananyi by'abasisita baabwe ne bikoma bukomyawo ne mutambula ekya ne muddayo mu palamenti ne mudda mu kuzannya obuzanyi mbu babazanyi obutambi bwa zaake ng'avuma omukazi bwe mutulabo temulina kyemuyinza kukolawo bantu abo kujja baana abo okuva mu makomera lwaki temuzira entuula zonna eza palamenti nga temuzikiriza kugenda mu maaso buli mulamu oguleetebwa temufuluma kuba bwe mufuluma bo nga bagenda mu maaso nga basalawo bye baagala mulina kusigala munda mubazoganye temufuluma His Excellency yabalaga ekyokukola togikwatako yafulumako mu palamenti bafulumya abafulumi naye tebafulumako mu palamenti basigala mu palamenti nga mulina okuzoganyiza nammwe kye mulina okukola teri byakufuluma musigale mu palamenti mugambe nti tewaliwo kirala kyonna kye tugenda tuteesaako nga tunamaliza nsonga z'abaana abasibe abali mu makomera bwe mubanga mwalayira nti mugenda protectinga constitution nga mu palamenti mwe mutuula mwe muli amateeka mwe gayitira agali mu constitution kati ddala mukikoze kye mwalayira okusiba abantu obwere nebasiba emyaka 3 nga tebalina musango okwo si kutyobola constitution ya ggwanga bwekyo constitution y'eggwanga bweragira okutwala abasivilian okuwoleza mu kooti z'amagye si kutyoboola constitution ya ggwanga bye mwalayiro gikuuma mubikola olwo muba mugikuumye ng'etyoboolebwa mu nnyumba mwe mutudde amateeka mwe gayitira
ne bagamenya enkyane mujja mutula mu parliament mubakolera amateeka ago bano ge bamenya ne mutula nabo mu parliament ba minister ba security mutula nabo mu parliament ba minister b'eddembe ly'omuntu mutula nabo mu parliament ba minister b'ensonga ez'omunda mutula nabo mu parliament ne mutesa ku kino leero ne kiggwa kyali mutesa ku kiri ne kiggwa emyaka 3 abana bali mu makomera batalina misango ne mbaga mukyatula mu parliament mukiza parliament negenda maaso nga muli omutudde temuddamu kufuluma parliament wabula musale mugambe nti olwaleero ekitulese wano twagala buli avunanyizibwa ku nsonga y'abaana bano okubeera nti bali mu kukomera basibe nga tebalina misango. Minister of Justice ajje wano atubuulire kiki ekiganya emisango gy'abaana bokugwa bavuna misango ki okuba nti bakyali makomera paka leero. Bagezeko pala bayonge teri parliament egenda mu maaso muzoganye oba mukuba bitebe nga teri gwe mukiza kwogera ddoboozi kuyitamu bajjemu bujja nga bwe bakikola ku luli n'enkya mukomewo mukole ekintu kyekimu babajjemu bujja mpaka lwe baligamba nti please olwaliro twogere ku kino. Minister of Justice jangu wano owa security jangu wano n'abavunanyizibwa kunyo jangu wano mutunyonyi bano abaana bakola ki mumakomera. Mugenda malako ekisanja abaana kwe babalonda ne batuuka n'obubasi emyaka 3 gye mwakatambulako mulimu kwenjoyinga musaala mulimu kwenjoyinga kuvuga mu motoka nnene abaana bali mu makomera bafundire famire zaabwe zidobonkanye bakyala bwe babatutte abaana tebasoma tebalina kyakulya balwala bafa bakitabe bali mu makomera mulimu kwenjoyinga kufuna misaala gyabwe bukadde 35 buli mwezi. Bwe muteesa bino biyitamu ebyabano byabaki bye mutateesaako kubimaliriza abaana bakola ki mu makomera. Mukola ki mu parliament nga gye muyisiza amateeka constitution gye mwalayira okuuma nga bagityobolya mu parliament mwe mubeera. Temufuluma parliament musigale mu parliament mukole gwa kuzoganya mugambe teriyo business egenda maaso olwaleero nga tetukoze kino. Eggwolo teyayimiriza business zonna eza parliament neziyimirira mpaka nga mumaze okumaliza ensonga y'omuntu gwe bavumye. Imagine ensonga y'omuntu gwe bavumye yasuze ewedde nga kisaliddwawo zaake agende mu kasiko akakwasa empisa mu lunaku olwo nsonga yagyese lunaku lumu nekyeyasabye nekisalwawo ku olwo lwennyini olumu. Mmwe mwabaki abangi bwe muti abantu abasoba mu 6 nga temusobola kutuula ne mu forcinga parliament kusalawo ku nsonga z'abaana ne basibira obwere batalina musango. Temufuluma parliament musigale mu parliament ne temukkiriza kintu kyonna kugenda mu maaso nga bamaze kutula mu nsonga z'abaana baffe abali mu makomera. Mukube ebitebe mwenna muyimirire mu parliament mutandika okuyimba ennyimba. Tebajja kuteesa nga muli mu kuyimba ennyimba bwe mukuba mu ngalo. Temulaba abaana b'e South Africa bakikola ba Julius Malema bwe babasazeewo ensonga ng'erina kuggwa bonna bayimirira ne batandika okukuba ennyimba zaabwe nga bwe bayimba bakuba mu ngalo mpaka lwagaa ni mukakale kale tugende mu maaso. Mubadde mugamba ki twagala kino kyogerweko tukimaliriza olwaleero mwekyo kibalemera kyokkola.